mutujju yekka alina likodi okkaaba teri mutujju yali akaabye naye munnayuganda yakaabiza dda Gravity omutujju atonyeza ku yaneze kyezo okugamba Gravity amanyi industry ya Uganda amanyi industry ya Uganda amanyi kyebata showbiz endongo bwekyo bwebeera naye abasajja abasatu abo balumbe nnyo balina ebijinji naye abasajja abasatu bano balaba akombyeko kutegeza abasajja olaba leonade Dubai abasajja abasatu abo bali muli giki owokuna yaliwo owokuna yali Ready and Weasel akaseera kaabwe kanaba kaddi ekitiibwa ekyo okuvaawo olunaku olwaleero ladies and gentlemen mukono gwange Gravity omutujju akawulidde akazitoke mumutaddeko ng'abannayuganda omuliro aguwulidde ladies and gentlemen no more fire no more chako what no more chako no more chako bani naye olaba mulaba obuzibu obuliwe bwabayimbi bameka ate basatu bana nga tunagenda nnyo ku bayimbi abali basatu Bebe Cool, Bobi Wine, Chameleon babayita ba three lions of this industry omuntu yabegattamu eyenyigamu n'afuna enamba ya Ready and Weasel ndowooza kyekiseera tubateeke mu kifo kya Ronaldo Senior Ronaldinho ne Zidane nti babadde balungi oba baali balungi naye kati waliwo ku baana abalala abasobola okukola teacher bateekeyo nga mwe byemuleeta nammwe biwumbu omanyi tikyola industry music babeera nenkwanya example ya Nigeria Wizkid wali Davido wali ne Wizkid Davido abadibanji bani walo regime ya dibanji yajja regime ya dibanji yali badon yaze dibanji bana bayimba gololo iyema abategeramu naberawo zaga Nigeria jaga abo ne bagenda ne wajja P Square okay Mr. Wizkid ne ba Olamide badon yaze Wizkid bona we bali katwaze ne baruga katulina ne Uganda ne ba Fireboy nze kyembuuza kikino bwe baze ne baboogere baluga bano babalese batya byonna muyogere naye omutujju kyaka temutegedde statement omutujju ayaga kifo abadde alumba mindset zaffe ze tuyina nti ffe tuyina mindset egamba those three are unbreakable kwegamba tebasingika tebakola kitebatuukikwako naye ng'amazima gali nti amazima tugakize ng'abannayuganda ekyayogere they are unbreakable soka tulinde ko tufune opinion y'omwomu tufune nedda bannange teri ali tugende mpola there is one unbreakable buza lwaki lwaki buli Christmas tuka mukuba nyimba ki tukuba ofire bongole lwaki mukafire bongole research aina research kangene mpola research aina Christmas songs, right? Yeah. Bobi Wine aina Christmas songs. Yeah. Chameleon aina Christmas song. Nebula mukomawo. Baina songs eri album namba yoyo musajja. Christmas album namba. Nze mbadde ngamba. So tegere songa ya Gravity. Gravity twala bali ku kivulu kyenga achiwedde n'agamba these three temene kibatugamba. Kati era tugamba reason yali machi agamba ekyo. Era tugamba nedagambye ye kyeyabadde ayagala kugamba kye yali ategeeza omunayuganda. Yali kyagamba mbu oba bali tebalina kye batugamba nti oba abayisizaamu amaaso. Yali ategeeza omunaganda nti bamuweeyo naye chance nabo babaweeyo chance nga bano abayimba abato nti oba kitegera tujjewo Gravity okujja neyo menta gundi ye endowooza ye kumala kusaba drops nga bazisaba beefula nti baliki yagamba Kamiri njagala akalo Kamiri njakakuwa bikirire kati problem eri Gravity nga ye stage king ekiro kijjawo oyo Gravity anya ku stage. This is a question for you to tegere ekintu kya Gravity. Shire sawa zino bakuwa show ne bagamba tegeka Bebe Cool oba ku lutalo like ne bakuwa options ne baga ku Bebe Cool ne lutalo tegeka yomu ngobiteka nayo show ngoyagala kujja mu sente ngoyagala kufuna sente ani gotegeka this is ya DJ kale DJ buzalwachi ujateka lutalo buzalwachi of course lutalo neze customizing ngoyako lutalo ne Bebe Cool neteka lutalo lwachi lutalo wane ku ground kwali nze kyengamba kimu kyokka bwe tubanga tulina Bobi Wine tulina Bebe Cool tulina Kamili kubanga tosobola kutegeka Bebe Cool ng'olondawo lutalo Bebe Cool enamba yaki tuwuliziganye Bruno gw'oyogera bw'ovaako nakyayogere njogere bayogere anti problem muyina lumagala awulikike kyembabuza Bebe Cool yagala ayina enamba nedamba reasoninza bati njagala tutegere point yo y'omusajja Jemi ne Shiru kamba buulire bwe tubanga tulina basiri
fine balayinga foundation musingi mugumba agule kati tubasaba bagire mbwe bati ne bana abana bali bakwatemu ku nabone bagira dda bali bagira dda bwetunulira ku pesi abayimbi abatoji bafulumizaako music Bebe Cool, Bobi Wine, Chameleon tebakyasobola space oba pesi ya Spice Dana nge gyafulumya mu videos Nanti nkuuliza bweti rest si ya kusala wani tusala generation the generation ya Spice ya generation ya Gravity spirit no spirit je bali ko soko linde butubala music butubala speed Spice ya duka bebe kutacha kisobola jiduka okay kama sasa kisobola jiduka ochitanga basi tacha kisobola Bobi Wine tacha kisobola kuduka speed Gravity ya duka music tacha kisobola listen to me mulimu ebintu ebyabadde mukola ku generation yaabwe mulimu abaana abakakati collabs ze bakola nga bazikola n'abaki n'abantu abali international na wadi ze baleta kubanga basatu wali aleta BET kubasatu wali aleta BET tugende mpola bintu bikyuka buli generation ikola ki ekyuka ejjana ebyayo yabikyuka but the thing is okukolera ennyo nga tewali social media it was another thing yes that was it China ndongo bajirina nedda sebo Chameleon Bebe Cool tetugante bachina ndongo jajabu akadiwa ko tamutti kyomukyekwasanyi jajja wakyasobola okutambuza ebigere n'abadde Dubai shop nyi bakansoli bajja bakuba omusingi nawe okitegeera problem gye muyina are you no like mbadde njagala kubagamba nti kati batuleko wansi baleka abaana bano bakuti bawamukisa kuba kati ekintu ekyatuuse ku Gravity is crying because of what ali hard nti olwayogeddeko obwogezi musajja wattu he was just trying to show Ugandan something ekiri real ekyaddala okitegedde abanauganda bakoze eki kakoonako kwegamba kali untouchable unconable olwakakoonyeko musajja wattu gema kuwobeza akaba kimanye kati kamuze ekibuze kiraatawala ku side endala tudeku nga tutunulira music nokanzika babuze ekibuzo mwenna mumbali abimbi abana abo Uganda basinga okuyimba abasinga omu ani mpaba nabana abasinga oyimba babiri mpaba nagwe abo babiri Edikenzo ndeta King Saha bebo omulala Shiba bana mpaba bo bana munyo kuyimba abasinga opinion yo mu Uganda yeah Lutalo Musuza babiri Chameleon basatu ni adda wao basatu genda nga Bobi ngena musa abasingira okuyimba opinion yo omu ayimba ngena kwa Kamili mukubiwalaga kangere wa Musuza okoso ngena kugatira gundi levi Lutalo asabula laga bashimogera nagamba konti yasinga okuyimba tokireeta Gravity tanashogera konti yasinga okuyimba tokireeta shiru simbagamba tanashogera ko Gravity ngamba nti yasinga okuyimba Gravity agamba bana abasatu yesaba batuwe mu space tebakyalirayo nizi tebakyali mpologoma zitiisa mpologoma ezikaddiye anete ensonga bweti anako kasuka nkoboze kyakyo kimu njaga tutunule nga tutunula endongo n'ensonga enkulu mu ndongo nkubira oluyimba luno nkubira oluyimba luno tutuuse ku mikolo egya corporate mpenyi bazisobola kuba ku mukolo gwa corporate bakuba yimba osobola si corporate business yo kanti ewagire endongo kale neno wasi endongo eriibwa generally wonna bweti ticha ne Bruno muweko kushira amalize ensonga ye Shiro opinion yo njagenda okugamba Shiro yogera ticha ule mubuza abana aba ne bwana ambao DJ mu Uganda yegundi ya mubulumana chichochi chechinga abawagizi akuzumwa ina choice omuntu gwakola ki goja kujoga mbo ate gundi kavewo oli ate kambuza kibuzo Lutalo bukyanga ayimba bembe mekaba bandi abaze banji we bali tebayimba kamene bukyanga ja bembe mekaba imbi abaze tebayimba bakubendo bobo eno bukyanga ja ensonga yo mwana egamba musajja alemedde muzigana alemedde mu naye mumulemeza mu nambe kamini sajja ateba mupiira ogamba asigalenga azanya tugamba tufunye omuzanyo omupya ngenda wagira ensonga ya Shiru
Shira na comment ja makings. Yes. Agambye Chameleon alemedde mu namba M5 mwali. Mwe mulemeza. Ngoli yimba lwogende kuba. Lukube no Chameleon ni machula eno lupya. Forever. Aneda kola basi mogeze. Ngatokezana kubya nyimba. Ngatokezana kubya nyimba. Abayimbi bana abasatu balaba. Tebali nawo nti balina ne music mu competition. Ali mu katale. Wabula bana abana abajja. Fiya je baliko. Nene Ransonga mugawazi Jomi. Ransonga nti omuntu. Bafani mwe mulemeza wabasatu. Tulekera ngomba ko bayaringa bana. Sawe steps ene bisinga. Kati yansaba ko selfie janga yansaba selfie. Nakati antya. Mwana chaba kutya. I think tunawe chitiwa nga wala bafirigo band. Zireka ja firigo band. Zika sobola pressure ya. Lwacha Africa bagani bali mu nimiro. Nacha jomi gabanya. Teacher, otuna abayimbi ng'otudde nabo bagambe ekigambo kimu. Ate teacher munange kawuchi naye wali Shield the spin doctor naye wali mukono gwange tutandise show. Tutandise na manyi. Tuchali eno tulieno naye fena opinions zetu mukola ki zetu mukugeza kwa. The what I think. Ndoza enganzi shi. Ando nzechemba kama manzi. Jomi ngina vayo. Nenga segama nti. D3 ba running a generation yeno. Kakati. Generation yaba. Kwa walo elwa mara. Yaweddeko jibe myaka 10 ku 15 ya generation. Takwanya akikaba. Teacher. Just like generation. Yaweddeko yabo. Shiru bogena mu ndongo notazanya kunyumba abasatu endongo tegwa. Uliriza nawo je kunyuka. Shiru bwetugenda mu ndongo sirika tetugenda mu ndongo takuba kunyumba abasajja basatu abe disco negwa nenyimba teziwedde ezaba. Nebo olujjayo. Olujjoli balungi basonga mulungi. Basonga mulungi. Tubera mulungi basonga mulungi. Onagenda mu disco namala ekiro kiramba. Naisawo buyisa Chameleon nga wagamba. Gravity ali good. Buli muntu alina kyangera ku table for the music industry. I'll say that. Because Chameleon bwafulumya olimba nga kigwa leero, Gravity anafulumya tusimbudde, olina afulumya Chameleon kyasobola okulinya ebyuma nga Gravity ku stage wabulu. Teacher, labayo. Linda gwanga mujje. Sabuli onna leka tukube music. Yes. Music. Nene Gravity omulaba. Nze maybe bemanyi. Gravity are respecting those people. Mshegera. That's what I know. Era Gravity akola nnyo. Naye olaba bana. Era abantu aba natuvudde ku church. Natuvudde ku church. Abasajja basatu balaba. Bakuba disco. Baji kuba naye kati yagwa. Teacher. Munanga twayongerayo mikolo gyaffe ekyoka azibu nnyo kuba omukulu yakuza ekyo mutuju wakaabira munange Uganda ino kola ki naye mutuju kyo yakaba mutuju bakaba bekubirako bomu yakabira family y'omuvubuka Jomi omanje bayita omuliro gw'abantu abali mazinga bokuweza olajjo miyetera ngamba yakubira esimu Jomi nanga Shiru bagala kunjira asiti nayo Shiru ate abafani bakoze ensobi wamma babijje mu ndongo nabitwala ku family Bebe kyamukaniza toyingira endongo byo nobo biyingiza n'abekika n'abeganda Teacher ngoli abakubya president agenda mu family no sanyuka tugende maso mkono gwange tulina n'omulama gwa funa ko railo gwe tutambuliddeko mukono gwange that ebyo bitulese mu show byo bingi biwerako okiwulidde nalimpa wo wali mukwano gwange ebibye bikyali ki ebyayo ddala anti amawulire agakwatagana ku ntima munnange gakoze ki tujja kumwogerako yo nga tukutidde Suzani Makula mwana yedira nchima alimpa yagera kukizinga tujja kunyimiza embozi mwana gwatwateka tunakiboze sheshi training kyekyafuna Makula ngeje befuna ne mujingo twakwene embozi tujikuwa obere ngo gitegere botuko mawera Shiru agena tulendera abayimbi abana abasinga nga tekuli Chameleon baka bega muganda wo kwa kama yake isa tudilone twina ebitwe tugenda kulanga twina na nga fenga tukubuza lwacholoza tichezetera abakyaba nokwera nga basiba abantu abana obanga basiba abantu embuto oyizola ngo ogufana muya like yesterday go yakoze naye kuno mulala muko what is this ezitukawo omukazi naberanga yafumbirwa Shiru kale yayagala ko ku Shiru no funyisa omukyalo yo nemufuna mu misunderstandings entono tunongolo kutoleruna vayo okiwulira nga lwamwezi gumu myezi ebiri nagende wakawuchi possibilities weziri omukazi oyo butagamba kawuchi nti kati ate waliwo n'abateesa omukyala n'omwami ne bateesa n'agamba kati omanyi gwenyini lubuto naye ekisajja ekikaga kibadde kikwana ebbanga ddene kiwa olubuto omulamwa gw'olunaku mu Kayisa nnyo soko
njako shiru kati ndoza tusoka tumulamu just tukole ku sente ate oluvannyuma tujja komawo n'ensonga eyo tovaawo